Olunaku lw'enkyalo erumulindwa ensi yonna lwe yeeteeseteese okusibula omwaka 2024 n'okwaniriza omujja 2025. Wano mu ggwanga enteekateeka ez'enjawulo omuli okusaba n'okubinuka amasejjere ng'abantu bettanira ebivvulu eby'enjawulo ebyateekateekeddwa buli w'oyita, kikulaga butereevu nti abantu beetegese ekimala okumalako omwaka. Mu Lubiri e Mengo awagenda okuyingira ekivvulu ky'enkuuka ng'eno ne Spark TV emu ku bateesiteesi. Enteekateeka ziggiddwako engalo. Security eri gulugulu, ebyuma bimaze okubeerayo, buli kimu kyonna abayimbi bali mu mbeera nnungi. Munsonyiweko masavu manyi ngeri twagitumya enkuuka masavu oluusi gayegera ne gayitawo ne geekyanga. Enkuuka twagitumya enkuuka masavu, enteekateeka nnungi nnyo era tubakoowoola okuyingira omutwalo gumu. Abagenda okutuula ku luno twataddewo paati y'okutuula ya mitwalo 2. Eno ebitongole ebikuumaddembe eby'enjawulo tubisanze mu kafubo mu kutema empenda ku butabi bagenda okuuma mu bannayuganda mu bbugumu eryo. Tusoose ne miitingi ng'abo ebyokwerinda okulaba nti nno twezzaamu amaanyi olunaku olwaleero ekuuma era abasirikale ab'enjawulo baweereddwa ebyokukola eby'enjawulo. Olw'okuba abantu basuubira okuba abangi, ekifo kino kyakuweebwa enkizo okwewala ensindikagano wamu n'obumenyi bw'amateeka. Ssaabasajja Kabaka atera okujja, sigamba nti buli nkuuka ajja, naye atera okujja era mweno nayo tukola ki tumusuubira era tuwa obukuumi obw'enjawulo okusinga ku bifo ebirala kuba yo ebeerako ate abantu bangi nga ebiseera ebisinga tebazze buzzi kunyumirwa naye nga bazze kwenyigira mu bikolwa ebikola ki ebimenya amateeka. Emmotoka nnyingi ezireeteddwa okuba nti no zituyambako okutwala abantu abo ab'enjawulo ku poliisi gye banaaba basibibwa. Luke Oesjere amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano alabudde abayimbi okwewala okutambula n'ebibinja by'abantu nti kubanga bateekeddwako ekkomo era n'alabula n'abazadde abategese okutambula n'abaana baabwe. Abayimbi kye tukkaanyizzaako nti bw'obeera nti oli muyimbi nga olina otambula n'ennamba ennyingi, ekyo tetugenda kikkiriza. Ennamba abategesi ze bakkaanyizzaako n'ab'ebyokwerinda ye muntu okutambula n'abantu 4. Tulina bano abayimbi abatambula n'ebigaali naye tubawabula obudde bw'abaana bwe buggwako mubafulumye mu batwale. Abayimbi tubakuutidde okukwata obudde bwabwe bwe balina okuyimbiramu. Tojjira mu kuyimbira mu budde butali bubwo ate oleeta amateeka ago nti nyimbirawo ngende. Ku Sheraton Hotel awategekeddwa ekivvulu ekimanyiddwa nga UG Dance Party, omutesitesi waakyo Balaam Bargahara atubulidde nga ku mulundi guno n'abaana bato bwe bagenda okuteekateekebwa ekifo we banaasanyukira. Kubanga bukyanga lubeera nga lwa Mindi tubeeranko na Afrigo Band ku lunaku olusembayo ng'ekubirako famire. So tusuubira famire ejja kunyumirwa jangu n'abaana, naye abaana bwe baleese tugenda bawo batuula nga tebabeere no mu bantu abakulu. Tutuuseko ne mu bifo amasinzizo ag'enjawulo we gategese okuyisiza abakkiriza mu kiro kino. Tusuubira nti ebintu byonna bwe biba bigenze nga bwe twabipulaninze, security nnungi. Kyenkusaba bambi teweetikka bisawo ng'asenguka. Wabula okwawukanako ne beguzze guba bulijjo okusaba kuno ku kanisa ya Victoria Christian Church eya Dr. Joseph Serwadda Mundeeba nga kuyindira Namboole ku mulundi guno ekifo kyakyusiddwamu. Kiri mu zone gye bayita Spire zone eri mu muluka gw'Endeeba mu Lubaga division. Spire ekisaawe kye twafunye mu Spire zone kiriraanidde ddala ennyanja ya Kabaka. Ono atubulidde nti essira mu kusaba kw'omulundi guno lyakusimbibwa nnyo ku kusabira eggwanga olw'okusomoozebwa kwe lirimu. Uganda eno ekyuse nnyo ate nga tekyuse lwa bulungi, etabuka butabusi. Uganda etabuse nti kati tokyasobola kwesiga muntu. Abantu b'osuubira okuba mu buvunaanyizibwa miwulenge gyennyini. N'abasumba abalala baweza okwenyigira mu kwegayirira omutonzi eggwanga lisobole okuyita mu bisale by'okulonda okujja mu mirembe. Wakati mu ebyo byonna twagala ateera okuddamu okukoowala Katonda tumwegayirire atuteeremu obwangu mu kukakkanya emitima gyaffe ng'abantu. Ebimu ebitutta bwe bibanga biva ku bantu bannaffe mazima emitima gikakkane buli muntu atandika okuvaliwinga obulamu bwa munne. Okusinziira ku nteekateeka mu bifo ebyenjawulo bye tutambuddemu omuli abagenda okusinzibwa saako nabivvulu abadigize bwe bagenda okubinukira amasejjere, enteekateeka zirabise nga ziwedde era nga zirindiridde badigize saako n'abakkiriza okubeera nga babyeyuna. Jennifer Kabale,
agaffe eyo ku Spark TV.